Katikkiro Charles Peter Mayiga olunaku lwaleero yanjulidde Obuganda olukiiko olugenda okuteekateeka amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa-29 agenda okubeerawo omwezi guno mu Lubiri e Mengo. Sipiika w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugombole ye ssente w'olukiiko luno era nga amatikkira gano gagenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti okugoba akawuka ka Mukenenya mu bizinga n'okwetoola Buganda kyokka nga Katikkiro agambye nti omukolo guno gugenda kuteekebwa mu ngeri ennyangu nga si bantu bangi. Ssentebe y'Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole gwe tuli naye wano omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda era omulangira w'ekkooti amikulu w'Oweekitiibwa Joseph bali ku ddembe Kawuki mu ngeri yamwatikidde oluwalo oluweeredde ddala obukadde 21 okuva mu masaza okuli Singo Kooki ssaako ne Butambala nga tuuse kwebaza abantu ba Ssaabasajja abakulembeddwa omuvujjirizi omukulu wa Airtel okujjumbira emisinde mu bungi bwe batyo. Njagala kwegatta ku Oweekitiibwa Kawuki neebaza abantu ba Uganda ne bannayuganda bannaffe bonna abalala abava mu bitundu ebirala, neebaza ab'ebitongole n'amakampuni ag'enjawulo, neebaza abaami n'abaweereza ba Kabaka n'abantu bonna abeetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki asiimye abaami ba Ssaabasajja olw'amaanyi ge bataddemu okuŋŋaanya oluwalo. Okuva essingo lubadde obukadde 15 mu 33,4 tugasseeko bannabutambala oluwalo olwakatuuka luli obukadde 16,994. Ye ali balunywa ku lwa Airtel yeebazizza Obwakabaka bulijjo olw'okufaayo ku bantu baabwo. Nga tujaguza amatikkira ag'emirundi 29 getugenda okuddako era tukunga Obuganda bwonna, tukunga abantu ba Ssaabasajja bonna okubeera nga beeyongera okuwagira empeereza yaffe enjawulo ya Airtel. Abamu ku baleese oluwalo kubaddeko omubaka omukyalo w'Ekyankwanzi Christine Sendawula ne ssentebe w'abavubuka e Butambala Lubega Musa beebazizza Obwakabaka olw'okutumbula ebyobulamu mu Buganda. Neebaza bannasingo bonna kye batodde buli omu Mukama amuddize. Tukiisa embuga n'oluwalo lwaffe kubanga abavubuka ba Butambala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.